So much welcome. My name is One the King himself always on MIC wana kubiti MTV ngabuli jomba kutusako amulega basebu amwe aino wali ku YouTube emanyidwa nga Celeb Jazz. Please and please subscribe tuwenga ate kino tukitwala munsi na conference ogambota sigamba listed nga bondaba kapyachi kiriya akapya kaliwo katusawa zino akapya kaliwo kaluyimbo olupya lwetwakoze londa mudembe ya jobulide sobola kubula bononyeza tondabye nkufunye naye kikumba kyamaanyi twanike ku kikumba kino kikumba kikumba kiriya okitegedde kikubye kirimu sente nga mmeka kikumba kyamaanyi kino tokyesimbako tojja kisobola ana kweli Florence katusoke twebuuzeemuko obulamu bubadde butya wano mu karantini because wadde otubuzeeko nnyo obulamu mu karantini tebadde fine kubanga era twali muntu ayinza kuba na mirembe nga teyeetaaya okitegeera ekimbe kyatugwamu nekiba nga kyatwononera embeera naye katusabe Mukama Katonda jatuyamba jatuyamba kigwe naye nga bulamu tebadde bwamaanyi tebadde bwa mulembe tetukola tetutambula tetukola kyo manye embeera z'okubeera ewaka naye nga Mukama atubeezezaawo ekyo kirungi katwebuuzeemu kebigenda maaso mu ggwanga bingi nnyo mukwano gwo Evelyn Lagu ali atya Evelyn Lagu wange my sister my friend my best friend gyali mulwadde alina kasero naye nga bamulongooseza era bwe nva wano gye ngenda wakomyeddyo muwuliza Mukama ajja buli kana kumuwuliza kyoko tukwati manyi twagala tuwaganya okufuna embeera nga bwero embeera eri etya ayogera kati ategeera bulungi nnyo Eva ayogera era ategeera lwakuba nti ali mu bulumi kidini erina obuzibu yali alina okuba nga alongoosebwa naye ekyomukisa omulungi bamulongooseza nadda bulungi engulu naye talina maanyi era nga wamanyi situation tenaba kubeera nnungi naye ng'ayogera ategeera bw'omuweereza ka message akaddamu something like that yeetaagamu essaala mwonna abali eyo ku BTM banemusabire Evelyn Lagu omuyimbi wammwe owakabi kale eyo tuveeyo tukomyewo wano mu Kampala ebigenda mu maaso ku bayimbi bingi nnyo tutandikire ku Mama Awards zino saakulabye ku nomination list zo Mama Awards wakoma ddyo ziwulira wazeemu ddyo ziwulira era zakuyisiza zitya tewandabye ku nominate list naye ndabika nabadde siriment kola ki kubeerako si buli muyimbi nti balina omunominatinga ku nsonga nga bwe zityo oluusi bikyuka mu music gwe tukuba oluusi bikyuka mu nnyimba z'olinawo sofa okitegeera so kati nyinza okuba nga nabadde siriment kola ki kubeerako naye abaliko mbasabira mikisa era mbebaza nokukola ennyo okutuuka okuba nga bazituuseeko zoli yo list wagirabyeko nagirabyekoko ani gwolaba muno we bamutaddeko naye nga mbutuufu kyabuzeemuko kasukaali sikeeko munange ekintu ekyo sinabanyeza kyogerako because buli muntu alina music we gwakuba wayinza okuba nga music wagundi tomwagala naye ate nga bafanizi babala bakola ki nga bamwagala so tosobola agamba muntu nti gundi yalibadde tasaanako buli muntu yabadde asaanako ensonga lwaki bakoze eki bamutaddeko era ababadde tebasaanako tetwagenzeeko obetaddemu netaddemu kuba siriiko ffe abamu abadde tebakola ki abatasaanako naye abadde basaanako nze nsuubira era be babaliko muyimbi kyasinza okukolera gwe omwaka guno kale abayimbi bo nga basatu guno mwaga 2 abo bonze bakinkubidde nga nze omuntu kwatu kumanya oli mukyala mudigize oli mukyala lifeist oli mukyala muyimbi ekikulu nze nina abayimbi abange nga kulange kale nina bangi naye ku mwaka guno omuyimbi yankoledde enyimba ezakabindo ezakati ninako Palaso enyimbidde akayimba malamu bakungene I like this song Palaso thank you so much bana balenzi bano bagundi B2C nabo bankoledde bulungi omwaka guno gundi eno teka mundawo nanalonado akokakalede kayimba kyakalala nawe tebalabikiddeko ku list some other kasongo bannayeko enjagala ennyo nkerabidde maama bonna bankajukidde nja kugamba kati obuuzemuko awards zino gavumenti yasaddemu ssente nnyingi nnyo naye nga ate waliwo bulijjo abaorganizing awards zino gavumenti netabawa ssente oza kino kirekawa industry yaffe ng'abannayuganda music industry ekintu kino nze ngamba nti tuyinamu obunafu nga ffe abantu abakola ku awards ezo benyinza okunenya kuba gavumenti eyinza okuba ebya music tebimanyi kyenyinza okugamba nti gavumenti yaffe wano tebadde tenaba kuyiga nnyo okuliko organizing aba artist otegeera tebamanyi nnyo kati omuntu ono avudde eno n'agenda n'atwala ekintu ku seeti yagikwata obwongo nerowooza nti ono kyalese kyekituufu so ba organizers nze benyinza okunenya
gavumenti ye ine ebyokola bingi kyogireetera ku mmeeza kyekola ki kyegenda nakyo kati ogireetera ekyo nga kyeyoyagadde kyobagambe nti bwe tuteekamu sente eri kiba kikola amakulu nayo kyekola ki kyekola naye nze kyenyinza ogisaba gavumenti yaffe ne ba organizers baffe okukola ekintu ekyo ekisaanidde okola ki okukolebwa gavumenti yaffe nnyo okuba artist abali wano enteekateeka ezibeera wano mu ggwanga ezifeeko nnyo kubanga ze zijjayo buli kimu fe abayimbi tuli basomesa bwe tuba tetuyimbye naawe tonyumirwa n'oli tanyumirwa tv zonna oyinza okulaba olunaku lamba tubadde wano tuli mu kafyu wano mu zigundi zino lockdown naye ekiro ogenda okulya nti endongo mu kikadde okitegedde because of bayimbi okitegedde kati mukitegeere nti ffe eddagala ffe basomesa mutuliko organizing mu buli kintu kyemukola ki kyemukola ki uno mwaka tukulanga okomyombi okuyimba actively ng'ofulumya ennyimba kamukuzimu lumu nyimba okuva edda nyimba makati nzanya films nzanya skits nyimba nina ebyokola bingi naye nga mumukimanye bumanya siga nti buli kaseera nina okuba nga ndeeta ki kuba kati oluyimba luno lwetubaddemu wano olwaleero ndulimu naluyimbyemu nafyo kyalinze which means nti mukintu nkola ki mwendi yes kyenjagala omaliza nakyo kwandaba obudde bugenda tulaiko olina byobigenda okukola katumalize nekino weekend bakwatidde mu kibaala Queen Florence amawulire ne gakyaka ne ngamba nina okunoonya lwaki omenya amateeka ga gavumenti naddala ag'ebiragiro bya covid-19 no simenyanga ku mateeka olaba n'essaawa zino nina masiki yino nze simenya teeka ate saali mu bbaala nali kabalaza muzeeyi yagaana ebbaala naye n'atukiriza okunywa omwenge so nali kabalaza n'emikwano gyange nga ssaawa 2:30 ng'obudde tebunaweza na ssaawa za kafyu 3 ate nga ndina ku lubalaza kwentudde n'emikwano gyange so sali twali tunywamu because tebaguwera omwenge tebaguwerangako mukwano era yensonga lwaki ogulabanga gyeguli so twali kabalaza nga bwetunywera singa batukwatira mu bbaala nti tuyingidde amabaala nga bino ebidongo simanyi tuli muli awo ogamba nti kale ate twali twewadde space ate nga newe tuliwo batono so tetwali tetumenye so baka kibosindikira gavumenti naddala abo bagenda ne bakwata abantu abatudde ku balaza mbaka bwensindikira gavumenti abantu bannange muzeeyi abasajja bo bagambeko bwe guba baba wa mulimu nakyo tukitegeere nti baba wa mulimu kujja kutufuukuuza kutunyiganyiga ne batujjamu obusente naye bwe kiba si kyekyo mukole ekintu ekiri necessary okukola tosanga abantu bali bana bataano notandika obagwira mbakutte muli mu bbaala nowe ogwo si gwe mulimu ono bagundi bano ba candidates bali eyo bakubaza campaign abantu mitwalo na mitwalo biki oshegede bati bana bagambako goyinza okugamba ndi candidate omwine abantu kumpi miliyoni oba 10 besindika bakola ki kolona abulawa atajja ajja wanonza wentudde abantu bana mbane nsaba gavumenti nze silwanyisa gavumenti siri waggulu w'amateeka kolona gyali tumumanyi tulina okwambala masiki okunaaba mu ngalo byonna tulina obikola naye n'abakwasisa amateeka bagakwasise nga bwe kirina okubeera so sikukikola nti bandabe nti nkola ki nkola nnyo ebigambo bye bisembayo eri abadde abawagizi bo ku BTM TV abawagizi bange abali ku BTM TV temwerabira nti nina Queen's Production ogenda ku YouTube no subscribing eriko Queen Movies Queen Friends Movies kuliko skits movies tukola ebintu bingi tuketalinga tutimba emikolo tukola juice wakabi tukola chai bichi tulina ba ushers kale bambe mbiti abantu ebigwa mu kowe eryo mujja ne mutuwa ku mirimu tweyanzege ekyokubiri ekisembayo nyinzo bagament I wish you a Merry Christmas and Happy New Year mwenna abalabi ba BTM TV ba fans baffe thank you so much kale tuyanza nyo watu wa Queen Florence back to you in studio thank you so much Sir Lawrence ku kamera yaberako buli kanaku yaut